نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjuvu oyo nanyini kubanga akyatukuumye nanyini kutugabirira nanyini kutaasa balabe nanyini buli kimu fa inna ni'mata Allahi ta'ala la tu'addu wa la tuhsa ebyengira bya Allah subhanahu wa ta'ala bwe tugezaako gamba okuba nti tubibala tusobola obyekenneenya n'amaaso ne bye tutasobola kwekenneenya fa innaha la tuhsa tosobola kubibala kubimalayo naye Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'ebyo byatugonnomolako nga situlina nteekateeka yaabyo nga situlina kumanya ku byo nga situlina kufumiitiriza kwonna nti kino kigenda kubaawo naye ojja weesanga nga Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde kyoweetaaga mu bulamu bwo akuwadde ky'owulira muli ky'olowoozaako naaba nga Allah subhanahu wa ta'ala asobola okikuba wadde tokimusabye tumusaba Allah jalla jalaaluhu asookusaasira kwe n'emirembe eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam pozzi ng'ogasseeko n'abantu b'ennyumba ye wamu n'abo bannaffe abaatukulembera mu bukkiriza n'abo abaligoberera obuwufu mwe baayita okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwalizingako edduniya eno Allahumma amin. Abampuliriza amannya Omar Sulaiman Kasule okubatwala mu musomo oguyitibwa ilmul mirath obusika bwe tusoma bulijjo nga tuli ku musomo oguyitibwa oba giyite topiki eyitibwa twasembayo nga tusomye topiki eyitibwa arkanul irth empaji z'obusika twaziraba ne tukoona ne ku kitu ekiyitibwa shurutul irth obulombolombo obulina okutuukirira obusika bubeere nga bugenda mu maaso oba bubeere nga buva ku muntu ne tukoona ne ku kiyitibwa asbabul irth ensonga omuntu kwayitira okuba nga afuuka omusika. Ku mulundi guli main topic eyali ennyonnyolwa oba gye twali tunnyonnyola mu kaseera ako yali eyitibwa arkanul irthi empaji z'obusika ye gundi enkulu gye twali tunnyonnyola ne tunnyonnyola ne shurutul irthi bitambulira wamu ate ne tukoona ku kiyitibwa ku asbabul irthi ensonga ezisembeza omuntu mu busika. Mbakubiriza kino sirekaayo kibagamba tukole ebiraamo bino byonna bye tusoma okubitegeera tubitegeeze n'abalala ate naffe tubikolereko. Foundation ya bino byonna bye tusoma kiraamo. Yenna atalina kiraamo fuba nnyo okulaba nti obeera n'ekiraamo original copy eyiyo n'abo b'oba weesize kubanga tutambulira mu kufa. Essaawa yonna Allah ow'ekitiibwa tabarakahu wa ta'ala anzijawo akujjawo n'olwekyo twekubirize tubeere ng'ekiraamo tukikola ki tukigula atakirina nga kyetaaze osobola okugenda n'otuukirira ebifo bino wammanga osobola okufuna ekiraamo ekyo. Abali ku sayidi z'Essalaama Katwe mu kibuga awo Makindye n'ewalala sobola okujja ku Masjidi Jamia Katwe oba Masjidi Nuuru Katwe ewa Sheikh oba Mwalimu Abubakari gwe bw'otuukawo obuuza nti Mwalimu Abubakari asomesa abaana oyo amanyikiddwa nnyo ogendayo n'ofuna ekiraamo ekyo ku ssente ntono nnyo z'aba akugambye n'obeera ng'okisasula. Abali online ng'oli wala osobola okuba ng'ofuna ekitabe agundi eyo pamphlet eyo y'okurifiringa n'oba ng'osobola okuba ng'ogirifiringa gwe kennyini gy'oba oli ng'eyise mu software n'oba ng'osobola okugirifiringa ng'omaze okufuna hard copy eyo gy'oba oli n'obeera n'ekiraamo kyo naawe osobola okutukontakitinga ku ssimu zaffe za bulijjo ze tujja okubawa biidhinillah. Omuntu ali ebwayise oba mu kibuga ali mu kibuga wakati osobola okugenda ku Mukwano Arcade ku AK Islamic Book Center nawo osobola okufunawo pamphlet z'ebiraamo nazo weeziri osobola okugifunawo
ate ku pamphlet yayo ekyenjawulo ekiriko nti kuliko endagiriro ekutuusa obutereevu ku misomo gino oba ekutuusa obutereevu ku musomo gw'osobola okuyigirako engeri gye bakolamu ekiraamo ekikunnyonnyola bulungi era subscription kweziri mabega zaawandiikibwako ku ddiba so omuntu wabeera ng'akiguze tonobugamba nti sikimanyi osobola okugenda gwe kennyini no subscribinga n'ogenda n'osoma ekiraamo ekyengeri gye kijjuzaamu. So abantu abali awo around mu tawuni ku Eke Islamic Book Center kumanyikiddwa nnyo osobola okugenda n'oba ng'ofuna ekiraamo ekyo. Abali e Bwayise osobola okugenda ku Biraali Islamic Secondary and Primary School ku mulyango gwa main gate wali motor third party waliwo mwali mu Lukumaani atunda ebitabo awo ekiraamo ekyo akirina. Era e Bwayise still ku Masjidi Jamia Bwayise ku ssomero lya Abdul Karim Sentamu bw'ogenda mu office y'omukulu ayitibwa Akeba Emajong nga ye headmaster w'essomero eryo ebiraamo ebyo abirina ku ssente entono osobola okugendayo n'oba ng'okifuna wamu n'abo abali ku sayidi z'ennabweru Wakiso Wamala Katooke n'ebitundu ebiriraanye osobola okujja Katooke ku ssomero lya ku Kijegere Nabweru ku Kijegere bayita Nabweru Community Islamic Primary and Islamic Nursery and Primary School Day and Boarding osobola okugendawo n'oba ng'ofuna ate mwana wattu ekiraamo ekyo ku ssente entono. Genda bugenzi mu office ya director oba resident director ayitibwa Badru Lubega Kaddo Nabbi asobola okuba ng'akufunira ekiraamo ekyo ku ssente entono naawe obeere ng'okifuna osobola okuba ng'ate mwana wattu okijjuza osobola okuba ng'ate ensonga ezo mwana wattu tezikuyitako oba okubeera ng'ate obeeramu abo abalagajjala. Ebyo byonna nga bwe tubyogedde abantu ababyetaaze n'abalala Allah bw'anaaba atuwadde amaanyi tusobola okubituusa buli waba omuntu okuwaguzaako okwanguyiriza abantu basobola okuba nga babijja. N'olwekyo oluvannyuma lw'ensonga eyo bw'oba tosobodde kuba ng'ate ofuna ebyo osobola tukubirako ku kibuuzo kyonna ky'oyagadde okuba ng'obuuza ku ssimu zaffe naddala nga tetuli live oba nga tetuli ku mpewo tubaako n'essimu zaffe ze tusobola okuba ng'ate osobola okutufuna zibaluwendi nkufuna gye bayita 0703 83 80 38 essimu osobola okugiyitako n'oba ng'osobola okubuuza n'oyiga n'obuuza n'owabulwa nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kye kimu era osobola okuyita ku nnamba ya MTN eya 0772 86 16 87 nayo mwana wattu n'oba ng'osobola ate okufuna okuwabulwa ku mbeera efaananako bw'etyo. Osobola okujja ekawempe ku office yaffe n'osobola okuba ate nga ofuna ebisingako awo opposite police insha Allah n'osobola okuba ng'era weeyongera okuyiga wamu n'okufuna ebirala n'ebiraamiro osobola obifunawo. Mukkirize tutambule ate tugende ku musomo gwaffe newankubadde nga twogedde kakasa nga abasinga obungi babitegedde biidhinillah. Omusomo gwa leero omukulu gugamba asbabul irthi tukiyite sharhu asbabul irthi okunnyonnyola ensonga ezisembeza omuntu ku busika. Weziri ensonga ezo twazikoonako ziri 3. Okujjukizaamu akatono bwe twali tusoma empagi z'obusika twagamba ziri empagi 3. Empagi zino 3 nga mwe muli empagi bayita empagi esookera ddala twagamba empagi esookera ddala mu mpagi z'obusika kwe kubaawo kw'omufu. Wateekeddwa okubaawo omufu gwe bayita al-muwarrithu omuntu asikirwa. Wateekeddwa okubaawo al-waarithu omusika. Ebintu biri 3 ebikulu empagi obusika kwe tubuzimbira nga bwala empagi z'obusiraamu. Al-muwarrithu ye mufu abeera afudde eyeekakasiddwa oba omuntu eyabula nga bwe twagamba oba omwana ayinza okuba ng'ali mu buto ng'aliko ennamula y'omuntu okuba omulamu. Ne tutunuulira omufu afudde ayeekakasiddwa, ne tutunuulira ebisikirwa oba attarika oba al-haqqul mawruth ebintu ebiteekeddwa okubaawo abasika bye bateekeddwa okusikira. Kubanga twagamba bino ebisatu ekimu ku byo bwe kibulawo kiba kitegeeza nti obusika tebusobola kutuukirira buba tebuliiwo. Singa omuntu afa nga tewali bye bamusikirako kitegeeza nti obusika tewali.
singa kubanga ekiyitibwa obusika twakinyonnyola ku ntandikwa twagamba ekiyitibwa obusika kwe kugabana ebisigalidde oba bintu by'omufu by'abaalese. Ngamba ebisigalira kiyinza okuwaawaala, abamu bayinza okutegeera nga remains z'omuntu ng'afudde, ng'omuntu ng'afudde amagumba ne gasigala. No, okusikira ebisigalira by'omuntu tegeeza eby'obugagga bye singa Allah subhanahu wa ta'ala aba amujje mu bulamu obw'ensi eno. Ne tugamba ezo ensonga ez'essatu nga z'empagi ziteekeddwa okutuukirira. Empagi zino essatu twannyonnyola ku mulundi ogwasembayo ne tugamba zitambula n'ebintu bisatu ebiyitibwa shurutul irith, shurut obukwakkulizo obulina okutuukira butambula n'empagi zino ssatu. Esookera ddala wateekeddwa okuba kye bayita tahaqququ mautu almuwarrithu. Tulina okwekakasa nti omuntu agenda okusikirwa afudde. Awo nno twagamba nti bannaffe bano abasiiba batugamba nti agabye ebyobugagga bye, nti abisikizza, abaana bange bonna mbagabidde buli omu omugabo gwe guli muwandiike. Ekyo oba okoze kikyamu kubanga teri mulamu asikirwa alina kuba mufu. Ate nekitegeeza obufu ye muntu okubanga afudde, ebyobugagga ne bigabanyizibwa eri abo kuba ayinza okugaba ebintu ebyobugagga bye ate ne bukyenkya by'ogabidde abaana ate n'obitunda. Kyova olaba nti obwo tebuba busika, nedda. Ky'ogabye kirina okuba nga kikubodde mu mikono gyo, nga kiri mu mikono gy'oyo aba kiweereddwa nga yakirinako obuyinza. Kyekisookera ddala tugambye tahaqququ mautul muwarrith, okwekakasa nti omuntu agenda okusikirwa ali mu bafu. Kitegeeza tolina kwefiisafiisa. Nammwe abatta bannaabwe nga ate tibannafa, abamu mubika ng'abantu tibannafa. Mulina okwetegereza ensonga eyo mbeere nfaanako bwe. Kuba oluusi kibaamu obuzibu. Osobola okubika omuntu nga tannafa, nga teweekakasizza, nga ate omuntu nekijja kisangibwa nti ate abadde mulamu. Ezo keesi zibaddewo nnyingi ng'era bwe ze twatunuulirako, nti omuntu ajja n'afa nga gy'afiiridde yonna abantu be tebamulinaako access, ne muleeta amawulire ag'obulimba oba amawulire ge muteekakasa, ne mugenda okwesanga ng'ate omuntu gwe mubise ate mulamu, ne bizuuka eyo mu maaso ng'ate oboolyawo ebyobugagga bye mwabigaba dda, tebikyalinako access yonna, n'abasika nga baabitwala. Ensonga ey'okubiri gye tumu shurutu al irith ezitambula n'empagi gye bayita tahaqququ hayatu alwarithu, omusika atasiddwa nti mulamu, either omusika oyo nga lubuto oba omusika oyo nga muntu eyabula. So ebyo byonna birina okuba nga byekakasibwa, omuntu oyo obusika busobola okugenda mu maaso, kakasibwa nti mulamu okusinziira ku njigiriza y'abamanyi ab'ebitiibwa ab'obusiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yabanjululiza okumanya ebintu ebyo. Ensonga esembayo wahuwa al-ilmu al-muqtadi tawarith, nga ye erimu esobola okuba nga ekwatagana n'ebintu bino. Kyova olaba osanga imaamu yenna ng'agaba ebintu bino naye nga talina kwasinziira, manya bumanya nti oyo aba si mutuufu mu mbeera efaananako bw'etyo. So ebyo bye twasoma ku mulundi guli olwaggwa. Ne tukoonako katono ku nsonga ezikwatagana ku ebyo ebisembeza omuntu ku busika. Olwaleero nga mu bufunze ze tugenda okuba nga tunnyonnyola asbabul irith, kuba buli kintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala atunnyonnyola nti inna khalaqna kulla shay'in biqadar. Naye ate hadha qadar yana kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala buli kintu kyonna kyonna yakiteekawo olw'okugera kwe. Naye kino asabab tugenda giraba. Allah subhanahu wa ta'ala buli kintu kyonna kyonna okubaawo kwakyo oba buli kyekihappeninga kyonna kirina ensonga lwaki. Ne bannatawhidi batunnyonnyola al akhdhu bil asbab, omuntu okubeera nga afuna kyafunye naye ng'alina ensonga lwaki akikoze eki akifunye. Olwaleero oli ku dduuka eryo, oli ku mulimu ogwo w'oli, wonna w'oli w'okakkalabiriza emirimu gyo, waliwo ensonga lwaki kwe wayitira, oba waliwo ensonga lwaki oli awo, oba olina ensonga kwe yayitira okutuukawo. Abamu tutuukawo of knowledge, because of our knowledge, olw'okuba nti olina okumanya, oba otuukawo olw'okuba nti olina obusobozi. So obusobozi obwo bwa mirundi mingi, maanyi, kutegeera, bulamu, na byonna ebyo byonna bitunulirwa mbeere faanako bwetyo. Nolwekyo wasababu kaman n'ensonga ezo nakyo kyekimu nazo ziteekeddwa okugoberera ddala ku busika wano. Kulina ensonga omukwesese oba kitwandiyise omuntu kw'asobola okuba ng'ayitira asobola okutuuka ku ki
ku busika. Agambye nti yatawaqqafu istihqaqu almirathi shar'an ala tawaffuri arkanihi wa shurutin wa asbabin. Obusika bwonna okutuukirira buyitira ku bintu bisatu ebibiri twabirabye ekimu kye tugenda okunnyonnyola olwaleero. Biyitira ku kye bayita empagi. Kitegeeza obusika tebusobola kubeera butuufu okuggyako ng'empagi zituukiridde, okuggyako ng'obulombolombo butuukiridde, okuggyako nga nga omuntu yeekakasiddwa nti afudde, okuggyako ng'omuntu ekyokusatu mu buloti omuntu agenda okugaba ebyobugagga ebyo bitemaatema ateekeddwa okuba nga omuntu oyo alina knowledge mu kumanya. Twasoma wano ne tugamba nti bannaffe abantu bangi babalonda ku busika oba mweronda ne babayita abasika, ne muyita bannammwe mubagabire ebyobugagga ate nga nammwe mubamu ku abo abagenda okufuna. Nze nno kugamba bwe nti tekyandibadde kirungi okuggyawo shakka oba okuggyawo okubuusabuusa kwonna, omuntu okubeera nti kugaba n'ebyobugagga ogamba nti ate webadde bingi oba tobadde wa mazima, kale wadde omanyi funayo ate omumanyi omulala. Njabbawo ekizampu. Imaamu Shaafi'i rahmatullahi tabarakahu wa ta'ala alayhi rahmatan wasi'a yagamba, yatuuka ku extent nga bwe tujja okulaba mu maaso mu mawaani al-irith, kuba bwe tunaamala bino tujja kugenda ku kye bayita mawaani al-irith. Yayogera n'agamba mu nsonga ezigaana omuntu mu busika, ezimugoba mu busika kwe kutta. Singa yeekobaana mu kutta omuntu, either amusse dhulman au jahlan au khata'an au qatalahu bilhaq, oba amusse na mazima ng'amutidde ku mazima, oyo omuntu olw'okuba nti ensonga eyo tesendeza muntu mu busika, inda Imaamu Shaafi'i, ku sayidi ya Imaamu Shaafi'i agamba nti omuntu oyo takkirizibwa kubeera musika. Ne hatta walau kaana qaadiyan, newankubadde ng'omuntu oyo asobola okuba nga mulamuzi wa Busiraamu. Waliwo omubalamuzi ayitibwa Sayyaafu. Sayyaafu ye muntu atema emitwe gy'abantu abo abakkiriziddwa okuttibwa. Ate hakimu huwa alladhi yahkumu ala man wajaba alayhi alqatl. Mulamuzi yo yalamula ku oyo aba akakasiddwako ekibonerezo ky'okuba nga attibwa. Naye Imaamu Shaafi'i yagamba bw'obanga gwe mulamuzi ng'oli mu ntebe ne baleeta kitaawo nga gw'ogenda okulamula ate ng'omulinako obusika, awalan alhukum amaana, buno obwesiga obwakukwasibwa entebe y'obulamuzi okuba ng'ogituukiriza. Naye ate gw'ogenda okulamulako abuuka wa alayka haqqun lil irith, omulinako haqqi y'obusika. Fa alayka kal hakim, gwe ng'omulamuzi, entebe y'obulamuzi obwo wabanga kitaawo gwe baleese, entebe giveemu ogiwe omulamuzi omulala akufaanana alamule, so si ggwe. Kubanga bw'ogezaako n'olamula kitaawo okumutta, Yesu omulamudde ku mazima, naye ate bw'anaafa ojja kubanga okulamula kwo kuli kukusazizzaamu nga togenda kubeera musika. Ekitegeeza entebe giveemu ogirekere omulala osobole okubeera ng'otuukirira akalombo, oleme kubaako kakwakkulizo oba kifundikwa kyonna kikugaana mu busika. Hatha Imaamu Shaafi'i. Era amadhabu gagobererwa fi akthar min al-buldan, newankubadde nga waliwo amadhabu amalala agaba imaamu nga bwe tukola ki, nga bwe tujja okubiraba insha Allah. Naam, so al-ilmu al-muqtadi tawarith, omuntu ateekeddwa okubaawo n'okumanya ku busika mu mbeera efaanako bw'ekyo. Kye tugambye empagi esembayo wekakase agenda bwe bulombolombo akasembayo okwekakasa omufu nti yafudde, muleme kubika bannammwe, kiba kitegeeza. Okwekakasa omusika nti mulamu kitegeeza nti temuleeta bantu baafa nga gwe bagenda okusikira be baamusooka okufa, ye naaba nga ye yasembayo okufa. Ekirala muteekeddwa okuba nga mwekakasa okumanya ku ebyo bye mugenda okukola ebyobusika. Abantu abeefuula abasika ne mwefuula nti emaali y'abafu yammwe mwegendereze, kubanga muyinza okutuuka mu maaso ga Allah nga mulimu abo abagenda okuba nga ate babonerezebwa olw'obulyazaamaanya. Naam, kyava atugamba munnaffe n'atugamba nti amma shurut wal arkan faqad sabaqa bayanu, nga bwe twagambye ashurut obulombolombo wal arkan nga bwe tugambye sabaqa bayaniha, ebyo twabinnyonnyodde nga bwe twabiraba ku musomo gwaffe ogwayita ataaliwo. Kitegeeza nti olina okuddayo emisomo ayo gisome, oba oyinza okusamba omukutu gwaffe ogubeerako ebyobusika era baguyita
Islamic Inheritance Consultation in Uganda, ogendeyo emisomezo ojja kubanga ate ogisangayo gyonna nga bugize gitambula. Kati olwali tugenda kulaba kye bayita al asbab. So al asbab, asababu kisukira ddala kitegeeza ki? Twakinyolako ku mulundi gwe tugamba nti huwa ma yatawassalu bihi ila ghairi, kyekyo ekintu omuntu kwayitira okutuuka ku kirala. Asababu huwa hissiyan kana au ma'nawiya, sinsonga ekintu ekyo kiri tangible oba kiri intangible, maana kiri physical, kirabwako oba kikwataako, kikwata omuntu asobola kikwatako, au ma'nawiya oba nga kiri intangible, nga kikano unseen, nga tekirabika. So ekintu ekyo batugambye nti asababu kisobola okuba ebintu ebibiri nga butunannyonnyola. Agambye nti fal hisiyu kal hablu alladhi yatawassalu bihi ila al-ma'i min al-bi'r. Abantu abali basonye ku mazzi mumanyi era n'abagasenako nga mugajja mu biwanvu mbitegeera. So amazzi gasobola okubeera mu kiwonvu wansi ng'okugajjayo weetaagisa omuguwa oba eddobo oba ekintu kyonna. So alladhi yatawassalu ila usuli al-ma', ekintu kyosobola okuyitirako okutuuka ku mazzi gwe muguwa ogwo gwoba okusinzira ku mita oba obuwanvu bw'oba ogize n'ogira nojja n'okola ki. Amasannyalaze olwaliwo gano ge mulaba gaaka. Ekitegeeza asababu alladhi yatawassalu ila usuli ilayhi oba ila usuliha, ensonga egatuwa okubeera nga tugafuna ne tubeera nga tugaakisa wano maatha yegundi ze waya ezo z'olaba naawe amasannyalaze awo atawassulu olwaleero simu eyo. Idhan asimu hadha sabab, simu eyo gy'olina ate nga smartphone kuba si simu zonna. Smartphone ya hablu ila usuli maana atawasulu baini wa bainak, gwe musingi oba tugiyite ke kaguwa akatugasse wakati wange naawe okulaba nga tuwuliziganya akaseera kano mu mbeera y'okubanga tusoma eddiini yaffe. Naam Sheikh. Kakati njagala owulira ebigambo bino wammanga. Kyaba agamba nti wal ma'nawi, ate kati ekyo omuguwa gwo guli hisiya, guli tangible, ogulaba gukwatako. Naye ate waliwo kye bayita ma'nawiya, ekitegeerwa obutegeera nga ma'nawi unseen tekikola ki? Tekiri kal ilm, ng'okumanya. Okitegedde? Kati ekyo alladhi yatawassalu bihi ila al-khayri wal fiqhi fi ddin, omuntu asobola okuyitirako okukola ekirungi oba okutegeera eddiini. Kati olwaleero obusika nga bwe tugambye sababun yatawassalu ilayhi al-ilmu alladhi yatawassalu ila ma'rifati al-mirath al-ilm. Omuntu okumanya ebyobusika alina okubanga amanyi irimu yaabyo. Ekitegeeza nti olaba okumanya okukuli intangible, naye ate omuntu asobola okukola ekintu nga kiri perfect nga yise kukumanya. Hadha huwa sabab. Wasababu alladhi yaj'aluka tudarrisu an-nas al-ilm, ensonga esobola okutuuza mu ntebe okubanga oyigiriza abantu nga bwe tulaba bwe tuli mu kuyiga olwaleero abali wano kumanya. Ekitegeeza nti hadha sababun, abatakulina olwoba ogenda kubuulira ky'abantu tewali. Tula butuuzi waka weebake oba genda onoonye okumanya. Naam, kyava agamba qala Allahu ta'ala, okuwa ekizampu Allah agamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa. Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku musajja ayitibwa Alexander the Great oba Dhulqarnain, agamba nti inna makkanna lahu fil ard, Allah subhanahu wa ta'ala yamwanguyiza ensi eno kubanga ye musajja yekka yagitambula okuva min bidayatihi ila nihayatihi, yani dakala min bab wa kharaja, kugamba nti tambula ensoji ganda kali gwe munsi yo mwoli olwali oyinza kugitambulira bbanga ki. Nolwekyo Allah ayogera ku Dhulqarnain nti Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa n'abanga yamwanguyiriza ensi eno. Ngulidde n'agamba nti wa atainahu min kulli shay'in sababa, na buli kintu kyonna kye yakolanga nga Allah amuteerawo sababu oba amuteerawo ensonga kwayitira okubanga akikola. Linki ezo twagala tuzisaasaanye abantu bafune ku irimu eno biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. Nolwekyo bwe kutuuseeko tekiganda kugyongerayo mu gurupu gy'oba ogyongeddeyo biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. Nolwekyo kyava agamba nti wa atainahu min kulli shay'in sababa, buli kintu kyonna Dhulqarnain Allah subhanahu wa ta'ala yakimuwa oba buli nsonga yonna Allah yamuteerangawo ensonga kwayitira okutuuka ku ekyo kyaba yagadde okubanga atuukako.
kyava agamba suratul kahfi mutubadde wasababu alqaraba wasababu maanahu alqaraba kibayita sababu maanahu alqaraba kwe kusemberegana kw'ekintu kwe kusembeza kw'ekintu eri kinne waakyo ebintu okubisembereganya maanahu awu alqurba ebintu okubeera okumu kitegeeza kino bwe kibaawo obeera most likely okutuuka ku kiddako kibategeeza asababu obeera most likely okutuuka ku kiddako kankuwa example abasinga obungi tugamba tulina n'enjogera egamba nti bikolebwa mulamu buli lwoba omulamu obeera most likely okutuuka ku bugagga bw'onoonya buli lwoba omulamu obeera most likely okukola by'owulira by'oyagala okutuukiriza ebirowoozo byo naye if the life expansion bw'ebanga eri limit oba limited bw'ebanga Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bwabufunzizza obulamu bwa mirundi ebiri oli mulwadde omubiri okubeera nga oli healthy n'obulamu okubanga oli mulamu nga toli mufu ebintu ebyo bibiri biyitirwako omuntu okubanga atuukako ebyo byakola ki byawulira okusoma ojja kusoma nga oli mulamu nina muganda wange nasomako naye Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire naye Allah yani yamujjulula naye twasoma naye nga asaza musajja mugezi nnyo rahmatullahi alayhi naye Allah subhanahu wa ta'ala yamugerera obulwadde nga tanaba kusomoka na senior 5 naye Allah namuleetera obulwadde Allah bwe yamuleetera bwamuluma bwali bulwadde bwa nsigo ne bumuluma n'okusoma n'akuvaako nga takyasobola kujja ku ssomero naye akaseera kaatuuka n'avira ddala ku kusoma olw'obulwadde bwe yali alina so tawassulu neba nga yali ekutuseewo ey'okuba nti health of the body obulamu bwe nga mulamu Allah n'amujja muno mu nsi nga tazzeeyo kusoma ku ssomero rahmatullahi alayhi nolwo kitugambye fa alhayatu sababu ila usuli ila shay obulamu buno nsonga ekutuusa ku kintu ekirala temwerabira tuli ku asbabul irith ensonga ezisembeza nze naawe eri abasika baffe kutuyitira zeziriwa kino tusoma lwa nsonga yakujjawo abantu abaveeri ne mujja ne muvumbagatira ebintu by'abantu ng'ate temuyinaamu migabo wasababu istilahan bwe tugenda mu mateeka agirimu eya faraid huwa ma yalzamu min wujudihi alwujud yeeyo nga bw'eba esangiddwa nga weeri ekakasiza ddala nti ekirala kirina okubaawo esababu kye bayita sababu kyekyo ekiba kisangiddwawo nga weekiri nga kikakasibwa nti okubaawo kwakyo n'ekirala kyakubaawo n'ekirala weekiri wa min adamihi al adamu lidhatihi era ng'era singa ensonga eyo eba tesangiddwawo ekigenda kubaawo singa kisangibwa mathalan omuntu afudde nga tannasiramuka nga bwe tugenda okulaba examples kiba kikakasaawo obutasiramuka bwe kikakasaawo okuyingira omuliro hadha huwa obutasiramuka bwe kikakasaawo okuyingira omuliro naye omuntu buli lwasiramuka nakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa kikakasibwa omuntu oyo kuba nti wakuyingira ejjana maadaama maata musliman ebbanga lyamalanga afudde nga musiraamu nolwekyo anna sababa huwa ma ja'ala ash-shari'u al-hakim wujudihi alamatun ala wujudi hukmi shar'iyyi mazima ddala ensonga yeeyo eyaleetera ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubaawo kwe nga ke kabonero akalaga okubaawo kw'amateeka gano ge tulamuza olwaleero yino faraidi yennyini gye tusoma ilmu al-faraid obusika buno bwennyini bwe tusoma butulaga bulazi nti ddala bino bye tusoma bitukakasa nti Allah gyali hadha sababu wujudillah okumanya kuno kwolaba kwe tubeera nakwo kwe tusoma okw'eddiini ey'obusiraamu ey'amateeka kutukakasa bukakasa nti ddala Allah gyali bw'osoma Qur'an naga nti wala taqrabu zina ani oyo ddala akugamba nti totusemberera bwenzi kakasa ddala mutuufu Allah waali hadha sabab hadha al-ilmu sababu liwujudillah
eno iri mu gyolaba nsonga ekakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala waali. Agambe nti wa adami alamatan ala adami al-hukm ash-shar'i, era wa adamihi, era obutabawo bwa irimu eno singa ebadde teriiwo kabonero akalaga nti tewaliiwo mateeka agagobererwa aga Allah subhanahu wa ta'ala. Singa tebakira nkya ne bagamba nti Allah agambye nti akulaliseeko eswala, era ogenda kubuuza omuntu oyo akugamba nti Allah ndaliseeko, olwaliro omuntu okukakasa nti owabiddwa mu kooti kwe kuleeta petition gye bawabiddeko omusango, ne bagamba nti olaba olupapula luno nti hakimu agambye bw'otagenda enkya bw'otagenda mu kooti bagenda kusiba, ekikakasa nti eyo petition ekakasa nti olina okubeera mu kooti, era bw'oba togirabyeko proof kikakasa nti tewaliiwo kiyinza kutwala mu kooti. Era kyova olaba bannamateeka ekintu kyonna bakikozesa na buwandiike empapula. Hadha huwa sababu, eyo yensonga. Tunnyonnyola ekigambo sababu kyava gamba nti eyo nga bwe tubitunuulidde hakadha, kyava gamba fa inna Allah ta'ala qad ja'alahu, anna Allah subhanahu wa ta'ala mathalan yagamba nti wa adamihi wa mithaluhu dukhulu shahr Ramadan al-mubarak. Example ya kino kitwogeddeko era gye tuyinza okwongera singa olaba omwezi gwa Ramadani nga Allah subhanahu wa ta'ala ageze ne gusembera ne gubanga gutuuse. Agamba nti fa inna Allah ta'ala qad ja'alahu sababan liwujudi as-sawm. Olaba nti Ramadani obuluganda tuli mwezi gwa kumeka nti gwa mwenda tuba tusemberedde, omuntu aba alowooza ku kusiiba, etegeeza qurubu shahr Ramadan maanahu qurubu as-siyam Ramadan. Buli ogubanga gusembedde omwezi gwa Ramadani gutulaga nti ddala mu butuufu gukoze eki, okwekisibo kya Ramadani kutuuse. Hadha maana sababu. Nagamba nti ala ma kana min ahlihi, eri abo Allah be yakulalikako, wa huwa al-muslimu al-balighu al-aqilu al-muqim, nga ye musajja oyo oba omukyala omusiraamu akuze ategera bulungi ate nga muqimun, nga mutuuze citizen, kubanga omutambuze oba omuntu ali mu ngendo yaweebwa rukhsa obutasiiba, al-qadiru ala sawm, ate nga alina obusobozi ku kugusiiba. Qala subhanahu wa ta'ala, ezo zonna zonna nsonga ekyokera ddala asiiba alina kubeera aqilun. Hadha sababuhu, ateekeddwa okubanga ategera bulungi. Al-muqim, hadha sabab, ateekeddwa okubanga mutuuze. Sabab al-qadiru maanahu al-qudratu ala siyam, hadha sabab aidan, omuntu okubanga alina obusobozi ku kusiiba, eyo nayo sabab. Kyava agamba nti fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala, Allah subhanahu wa ta'ala ayogera nagamba nti shahru adhila min ash-shaytan rajim, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Okusogera tugamba ddala kutiba alaykum as-siyam, okusiba kubalalikiddwako, naye n'agamba nti shahru Ramadan, omwezi ogwo gubalalikiddwako gwa Ramadani, alladhi unzila fihi al-Qur'an, weego Allah subhanahu wa ta'ala gwe yassizaamu Qur'an nga hudan linnas, bwe bulungamu okuba eri abantu. Qur'ani okukisibwa kwayo sababu liwujudillah, nsonga ekakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala wali, wa bayyinatin min al-huda wal furqan, n'okunnyonnyola ate wal furqan, n'okwawula wakati wa mu Qur'ani ekitiibwa. Faman shahida minkum ash-shahra, n'olwekyo yenna omwezi gwe guba gusanzeewo nze naawe n'oyo omulala ataliiwo, falyasumuhu, kyatteeka agusiibe. Waman kana maridan, oyo yenna aba omulwadde, ekitegeeza nayo sababu. Sababu lukhsatu li adami sawm, ensonga ekulemesa okubanga tosiiba, ensonga eyinza okuwa excuse okubanga tosiiba, al-marad, okubanga oli mulwadde. Falyasumuhu, oyo aliwo agusiibe, naye bw'aba mulwadde agamba atya fa iddatu min ayamin ukhar, alye ajja kujjuza ate mu nnaku ezisigadde endala, amakulu ng'obulwadde bugenze. Wa yakhtalifu sababu ani shart, olwo nno tufunyika tulonya enjawulo wakati wa shartu ne sababu. Nolidde ku mpagi ku arkani zigenda ne shurut, kati zaawukana zitya empagi ne sharut ne asbab, zaawukana zitya?
agambe nti anna sharti la yalzam min wujuduhu wa adamihi wala adam nti asharutu akalombolombo ko tekakakasaawo oba tekalazimisa oba tekakakasa kangambe tekakaka mbeera kubeera nti we kaba tekaliiwo lazima n'ekintu tekijja kuyimirirawo nedda nga bwe tunakinyola biidhinillahi tabarakahu wa taala. Era nga tekakasa nti okubeerawo kwako wateekeddwa okubaawo ki ekintu ekyo. Tugamba akalombolombo, nja kuwa ekizampo. Si kyatteeka nti omuntu bw'afa alina okumusikira. Lwaki? Kubanga waliwo omuntu agenda okufa nga talina bisikirwa naye ate ng'afudde. Akalombolombo n'empagi bituukiridde. Empagi esooka y'empagi y'okufa. Kuba twagambye obusika bulina okubaawo ng'empagi 3 zituukiridde. Naye omuntu asobola okufa nga talina bye bamusikirako, nga talina bye kumusikira. Amujja kuwa ekizampo. Omwana bamuzaala nga wa myezi 2 n'afa. Okufa aba afudde. Ogenda musikirako ki? Tewali. Ekitegeeza nti obulombolombo tebujjudde. Akalombolombo katuukiridde n'empagi n'etuukirira naye empagi endala tezijjudde. Ebintu bisatu tebibaddeewo. So kye tugambe nti asharutu akalombolombo ko yewankubadde nga kagoberezebwako naye ate tekaziyiza kirala kubaawo. Naye ate sababu oba ensonga omuntu kwayitira mwana wattu akukko kyatteeka kalina okubeerawo. Kuba singa kabulawo kikakasiza ddala nti ensonga endala tegenda kubaawo. Ate singa kabaawo kikakasa nti ensonga eri erina okubaawo. Kyava agamba wa yakhtalifu al-ithnain oba yakhtali anil ithnain. So ensonga eyo katugambe nti ebintu ebyo nga bwe tuyogedde ebisawudde ku rukun ne sababu. Kati bwe tujja tugamba fi anna al-mani wa anna al-mani'a wa yakhtalifu anil mani'. Bino bibiri nga bw'obirabye bisobola okwawukana ku kiziyiza. Kyeki ekiziyiza kyo kigamba wa huwa annahu yalzam min wujudihi al-adam. Mani'u yo bw'enajja nga bwe tunaagiraba ebigaana omuntu ebigoba omuntu mbusika newankubadde nga yandibaddeko ekimusembeza naye ne bimugoberamu ddala nti kyo bwe kibeerawo mani'u bw'ebeerawo oba ekikugaana bwe kibeerawo kikakasiza ddala nti ddala tolina kwogenda kufuna nga bwe tujja obbiraba kama sayati insha Allah. So embeera eyo gye tulabye nagamba wa asbabu al-mirathu yuqsadu biha ma ja'ala ash-shari'u wujudaha nti ekyo ensonga ezigaana omuntu bezigobe ensonga ezisembeza omuntu mu busika zitegeezebwamu ezo Allah subhanahu wa ta'ala z'abaleese oba ekintu ky'abaleese ne kibaawo ne kifuuka sababu lihusuli ala al-irthi ng'omuntu asobola okukiyitirako okujja okutuuka ku musika wa adamiha sababan lihirimanihi minhu ng'era n'obutabaawo bwakyo kikakasiza ddala nti obusika obwo tebugenda kubeerawo. Katuzinnyonnyola ensonga ezo. Asbabu al-irthi mahallu khilafin bayna al-fuqahaa min haythu al-adad. Abamanyi b'obusiraamu bazaawukanamu min haythu al-adad ku muwendo gwazo. Wattafaqu walakinnahum ittafaqu ala 3 minha. Naye beegatta ku nsonga 3 ezitaliiko okubeera nti zaayawukanibwamu abamanyi bonna be tumanyi naddala omuli baimaamu 4 omuli imaamu Shafi'i rahmatullah, imaamu Maliki rahmatullah, imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullah ne imaamu Abu Hanifa rahmatullahi tabarakahu wa ta'ala alayhim wassalam. Abo ensonga zino 3 tebazaawukanamu naye buli omu alina ensonga ziyagenda n'avumbula nga ye n'azireeta naye ensonga 3 nga bwe tugenda okubeera nga zitunnyonnyola yazinnyonnyola omu ku bamanyi ayitibwa al-allamatu al-burhaniyu rahmatullahi alayhi yazirita fi manzumatihi yazirita mu kayimba ke yajama bulungi n'abanga akatukuŋŋanyiza n'agamba nti asbabu al-irthi wa hiya 3 nikahun wa nasabu thumma wala'un laysa dunaha sababun. Yagamba nti ensonga ezisembeza omuntu ku busika ensonga ezifuula omuntu nti musika ziri ensonga 3 naga nikahun nga bwe bufumbo okusookera ddala wa nasabun n'omuntu okuba owooluganda lw'omufu thumma wala'un oluvannyuma omuntu okuba nti yaliko omuddu eri omufu
oba omuddu yaliko omufu yaliko omuddu eri oyo omulamu laisa dunaha sababun nga tewaliiwo nsonga ndala yonna yekwatibwako luvannyuma lwezi 3 nga bwe tugenda okunnyonnyola. Mukyo tufunyeemu nti mu nsonga ezisembeza omuntu ku busika ziri ensonga 3. Esookera ddala ye muntu okubeera nga either balinawo relationship ey'obufumbo. Bwe ntegeeza ekigambo relation ate bwe nkyogera kwe kubeera nti abantu abo bafumbo oba ng'abantu abo ba Luganda oba ng'abantu abo wakati waabo mbiriri waaliwo ensonga gye bayita obuddu oba slavery. Ezo ensonga 3 ezo nga bwe tuzoogedde ziteekeddwa okuba nga zeetegerezebwa ng'emu ku yo kasiteerabika nti weeri oba 2 oba zonsatule ziba zikakasawo nti obusika weebuli wakati w'abo abantu be ziba ziriko. Naam, katuzinnyonnyole ensonga esooka. Tugenda kutandikira ku kye bayita annikaahu. Tugenda kutandikira ku nsonga esooka eyitibwa annikaahu, obufumbo. Hasbunallahu wa ni'mal wakiil. Obufumbo nga emu ku nsonga eziyitibwako omuntu okufuuka omusika eri omufu. Ekisookera ddala nnika kye ki? Abantu boogera nnika kye ki? Agambye annikaahu lughatan mu lulimi oluwarabu olw'abannaffe abawarabu yonna gy'onaagenda bakitegeeranga addammu waljamu. Addammu waljamu, okubeera awamu n'okwegatta, awamu n'okugattagana, kye bayita addammu waljamu. Bo bwe bakitegeera bwe batyo. Naqulu au taqulu al-arab, abawarabu bagamba, omwarabu bw'aba agambye ebigambo bino agamba tanakahatil ashjaru, emiti giri wamu, maanahu gyegasse, idha tamayalat wandammati ba'duha ila ba'd. Idha tamayalat, bwe giba nga gisembereganye, wandammat ba'duha ila ba'din, era ne gibeera nga gyegatta ne giyisiŋŋanya n'okuyisiŋŋanya gumu buli ne gunne waago, hakadha kye bayita addammu, kye bayita annikah. Era bwe tugamba ekigambo nikah kitegeeza njagala twegatte, tugattagane, tubeere wamu. We make an association oba a company, tubeere wamu. N'olwekyo bategeeza n'ekigambo addammu waljamu, omuntu abantu okubeera awamu n'okugattagana. Omuwarabu lwagamba ekigambo nikah aba ategeeza okubeera awamu. Nga bwe mulaba omuti gw'omuyembe n'ogwa avocado nga bagisimbye wamu, ffe tugirina ewaffe, ogenda okulaba nga gikulira wamu ne gyeyingiragana bwe giti, ne gyesaliramu n'amatabi nga kizibu nnyo okwawula ono kedo oba ki oba muyembe. Hakadha kyategeeza kye kigambo annikah. N'agamba atya kyava atunnyonnyola musanniful kitab nti wa yutlaqu nikahu ala alwad'i, ekigambo nikah era bakikozesa okutegeeza kye tuyita sex alwad'u. Ekigambo sex mu luzungu tekiwemula naye mu Luganda kiwaawaaza amatu. N'olwekyo kitegeeza sex. Aliraanye munnaawo ayinza okikubuulira amakulu gaakyo. Naye ng'ekigambo sex kibategeeza bwe bagaa nti nikah maanahu sex, maanahu alwad'u mu lulimi olwarabu olulala. Wa ala al-aqdi ala al-mar'ati min ajlihi, era nga sex oyo oba okwegatta okwo okw'abafumba babiri oba eby'omu kisenge nga kuyitira ku nsonga gye bayita al-aqdi, endagaano wakati w'abantu ababiri. Kyesimanyi mmwe abali mu bufumbo olwaleero oba awantu wano kinjagala okunnyonnyola buli omu ojja kwetunulamu. N'agamba nti wa asluhu fi lughati al-aqdi, naye ensibuko oba foundation y'ekigambo nikah kibayita al-aqdu, endagaano. Thumma al-aqd, endagaano kibayita okusiba ekifundikwa oba ekifundikwa kigatta bwoti, byonna bisigala bituwa amakulu ge gamu. Thumma stu'ira liljimaa'i walwad'i, bakibikkirira kibisse ebigambo bibiri bayita alwad'u waljimaa, okuyingiragana gwe wakati wo ne mukyalawo, okuplayinga sexy. Munnaakikunnyonnyole bw'oba tokitegedde, kye bayita annikah, kigambye annikah. Kigambo nikah baabikkako bubisi naye nga wansi waakyo oba emabega g'ekigambo ekyo waliwo kibayita annikah, mbaliwo kibayita alwad'u waljimaa'u. Kyova olaba tugamba jimaa'u sex,
والوطء كمان sex الوطء على الرجل والجماع كمان ويسمى العقد المعروف بين الرجل والمرأة باسم النكاح endagaano emanyikiddwa ey'obuvunaanyizibwa wakati w'omwami n'omukyala gye bayita nikah. Kitegeeza nikah erina empagi zaayo ngera bwe tujja okulaba nga biteekeddwa okuba nga erina obulombolombo n'empagi zaayo biteekeddwa okuba nga bituukirira. Y'ensonga esookera ddala mu nsonga ezisembeza omuntu ku busika. Agamba atya lima fiihi min dammi ahadi zawjaini ila akharin shar'a, olw'okuba nti bagiyise endagaano kubanga mulimu okubeera nti omu ku bafumbo ababiri yeegasse ku munne mu mbeera ey'amateeka. Gwe weebuuze munno gwe weegattako, we mwegattako mu mateeka oba. Kyava agamba imma wat'an wa imma aqdan, eitha nga amwegasseeko mu ndagaano au wat'an oba nga amwegasseeko mu nkola ya sex. Biri ebigambo bibiri. Ekisookera ddala enkola esooka erina kubeera ya aqdan. Oteekeddwa kusooka mwegattako